nga twogere ku nsonga ezimu ezigenda maaso mu ggwanga nga kw'otadde n'ekyabadde ku show olunaku lw'eggulo ekiro kya jjo kye twalabye ffe nga bannamawulire ekiyinza okuba nga kyakyankalanyizaamu show n'etuuka abantu ne bamuwagira Ronald Mayinja okubeera nga yaleese amazima mu maaso ga pulezidenti. Abantu bali ku social media kati bawaana Mayinja mu kifo ky'okuwaana omuntu yategese show nti yeebale kuvaayo kwogera mazima ebintu bisseemu. Yayogedde amazima abalala babebe kuulu baani ge baalemye okwogera nti bane muzeeyi abantu baavu, abantu tebalina mirimu. Ye n'akozesa eddakiika 3 n'agamba muzeeyi amazima. Era ne kyongera ne hype nti omusajja yandibanga w'amaanyi muzeeyi yatuukidde okumuddamu. N'akwata n'akazindaalo n'amuddamu ekitegeeza Ronald Mayinja muyimbi w'amaanyi nti ate n'ensonga gy'ayogerako y'amaanyi. Muzeeyi n'atuuka n'okurespondinga n'amugamba ese ogwo olimba oyogera bulimba. Naye waliwo akantu ke njagala okumanya, waliwo akatandisa okusaasaana, njagala okutegeeramu obulungi. Abantu baatugambye nti Bebe Cool n'abalala baatuuse ne bapiininga musajja waffe oyo nga bagamba nti kyakoze kyabadde kikyamu oba ge mazima simanyi. Ekyo kyabaddewo naye era abadde bamugaanye okuyimba. Kituufu. Oluyimba ddo baali baaluganda ge mazima ge tulina amazima ge tumanyi nga bannamawulire. Oluyimba nti baali baalumugaana. Ye yali awadde ennyimba 2 yagala okuyimba wala nanguzi n'ebizeeni. Then ne bamugamba era okuva jjo twabadde ne meeting nabo okuva ku saa 7 n'aba SFC ne bamugamba tukolaki olina okuyimba tetuggana naye yimba nyimba za mukwano si za bufuzi. Kati ate ye abadde alina okulaga ensonga. Pulezidenti talina waali musanga walala nga bwe yali ekiboga. Kati awo yakumakyali omusanga n'agamba kamunyonyole kati. Nole kati yalumaze bamugyeko okujabazingawo. Kuba ffe reaction mawulire twagirabye nga tuli ku kamera nga tulaba abakulu batandise n'okubeera up and down mwana bwe yayimbye oluyimba. Era n'abantu bavudde bamukuwa abamu. Era n'enduulu twagibulidde nga mulimu abamuwagira ekitegeeza ensonga z'adde ayogerako abasinga ababadde mbadde bazimanyi nga baziwagira. Omukulembeze yagambye nti bo si ebatta obutemu webuli nesi gavumenti yetta. Ate ye yajja kulwanyisa ttemu ng'agamba nti ye bwe yali agenda mu nsi ekyamufaga mu nsiko baali gavumenti yaliwo eyali etta abantu naye kati agamba eno yiye si ekola ki abatemu be batta. Abatemu be batta era n'agamba yataddewo etteeka nti omuntu yenna tebaddamu omuwa bbeeri akola ki ng'ali ku musango gwa mmadda. N'agamba n'asala bbo aba yasse naye bamukole ki bamutte. Kitegeeza ensonga yabadde yagitegedde naye nga ye kyamuwakanyaamu si gavumenti. Ate teyawuliriza luyimba kumala kuggwayo naye ngeri yabitegedde. Naye nga gwe manager simanyi ensonga eno yabaleseewo abantu kakati enkwatagana yammwe n'abantu abo ba Catherine ba Bebe Cool. Nati kati obuzibu tulina Bebe Cool so Golden Band. Ate Golden Band era ekimanyi nti tetuyimba byabo tuli opposition. Yova abantu n'ekiboga era gurupu yaliyo yonna. Kituufu nga bwe yabadde actually. Yaliyo Kasira yaliyo naye era baavuma Mayinja. Tegeera. Kati nti kwolwo abalala baaliyo naye era tebaabakolaki. Tebabavuma kati yo. Naye olwedde nabano badde bakimanyi nti Mayinja ye kyalina okukola. Ye kyalina siwaaki kuba bakimanyi esatu kyalira meeting y'abaise nga bakimanyi ge naye opposition. Naye ng'ate kimukakatako mu kibiina nga kyalimu nga director alina okuyimba. Kituufu.
era naye n'abayinya n'abagamba nti kujjako nga muŋŋanye kuyimba naye mba nga munzikiriza okuyimba esimu mulina okunsayo bye nina okuyimba